Emmere bugagga mugataliiko nfuufu ng'ewagiddwa. Matovu Medi mutuuze mu disitulikiti y'Emityana era nga mulimi wa kawuti ne bbiringanya leero gwe tukuleetedde akubangule mu mboozi yaffe ey'okugoba enjala n'obwavu mu maka go ey'emmere bugagga. Matovu alimira ku ttaka lya yiika 2 nga tutegeezezza nti ebintu bino byangu bya kulima kuba tebyetaaga budde bungi ng'ebirime ebirala ebyetaaga okulabirira buli kadde. Bbiringanya kye kintu ekisimbibwa omuntu yenna ekitalina buzibu bwonna mu ndabirira. Atutegeezezza nti anaasimba bbiringanya ne karoti osooka kuyiwa nasale bbeedi n'oluvannyuma n'okabala bulungi ettaka w'ogenda okubisimba. Bwe bimala okuloka abisimbuliza mu binnya byasimanga ebya bbiringanya byawulibwa ku bugazi bwa fuuti 1.5 ne kibisobozesa okukula obulungi nga tebyefuutiise. Bbiringanya akulira mu bbanga lya myezi 4 gyokka ng'oba otandise okukungula n'onoga ssente n'okulyako awakaawo kubanga buli kikolo osobola okukinogako ebbaafu nnamba buli wiiki. Kati bannayuganda ali awo ng'awulira nti okulima kumukaluubiriza mu birala. Afeza lirima bbiringanya kuba bbiringanya kintu kyangu nnyo n'omwana omuto kyalima. Ate n'otandika okijjamu ssente. N'okijjamu ssente okumala omwaka mulamba. Kuba tosobola kuddaawo n'owooza ssente zaabula ki? Ne bbiringanya akuleme. Matovu agamba nti buli nsawo ya bbiringanya agitunda emitwalo 7 n'okudda waggulu ate nga buli yiika evaamu ensawo esoba mu 15 buli lunoga. Kwe kugeza nti eyiika ennamba buli wiiki oba osoogijjamu ensawo 15 ku 17. Bbiringanya bw'omusanga maketi ye ennungi ensawo ebeera ku mitwalo 7, mitwalo 8, oluusi waliwo ne lwepaala n'etuuka mitwalo. Zo karoti zikulira mu bbanga lya myezi 3 ate nga tezitawaanyizibwa bulwadde bwonna singa oba ozisimbye ku ttaka ettuufu. Agamba nti buli nsawo ya karoti agitunda emitwalo 12 n'okudda waggulu era agamba nti kiba kirungi ettaka w'ogenda okuzisimba n'olyongeramu ku bigimusa kikwongere ku makungula. Wabula yeebazizza Bukedde TV olwa puroguramu ya mmere bugagga kuba eyambye nnyo abantu okuddamu okwenyumiririza mu mulimu gw'obulimi. Kino nakiyigira ku Bukedde TV nali sikimanyi kino nga sikitwalanga n'ekikulu naye kati nkiraba nga kirimu omugaso n'omuganyiro. Buli makungula mu birime ebyo bino afuna obukadde obutaka wansi wa 3 era ng'akubirizza abantu bonna okwettanira okulima bbiringanya ne karoti. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.